Wasinzide ku kyogamba nti campaign takalyango abaana basawe president hosting bwawo. Kan kugambe kino si buvumu si kinaye okwagala ensi yange. Abanyoro oluvanyalo okujemera Prime Minister Nabbanja nga abalagidde temugendayo era n'abakakasa nti Museveni yayita demokrasiya y'ensonga lwaki Bobi Wine bagenda mukkiriza okugenda yamaze n'ali ebigambo bye bya demokrasiya n'abivaako n'asindika Chopa egendeyo babalemesa okubeera nga bakuba olukuŋŋaana naye ng'ayogedde bw'ati jjukira aliyo Bobi Wine yakuyita mbayinyenda tukole tuti buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abandi kusigala bali mu maka gaabo tulyamu abalungu bantu bateekaane ayite n'embuyaga akole ki kubanga muzeeyi akaleta demokrasi etulina kyakukola ki batandise okochinga amalundu kakati munnange Kakumiro bw'atyo bwe yafuuse ekyeneena era nsuubira okuba ndowooza kino akakiiko k'ebyokulonda bakagenda tunyonyola katya naye nga abasajja munnenga bali ku biragiro bya Prime Minister Nabbanja simanyi ennaku zino muhoozi ndaba asirise wandibanga waliwo kye bafumba wansi eyo kye tutamanyi kubanga kirabika oba bakkiriza nti waayo musajja ayinza otutusinga tusobole tuyite wansi eno tumugambe gwe tugire ate tusindiikiriza bambi naye nga ye muhoozi asirise okusinziira ku maanyi ge yali akozesa ndaba Bannabbanja be boogera balamu baruhagara byamuggwako dda naye munnange bw'ogoba musajja munooleka mwezi n'akuzza ate bw'otiisa omuntu atatya naye atiisa. What is happening in Uganda right now? The police led by Ram Muchibi, we are supposed to be here. I'm a presidential candidate, but look what the Uganda police is doing. You are brought a police helicopter and you park it on our venue. We told you from the beginning we are not going to be violent. We are non-violent, we are law-abiding citizens, but we are not going to be intimidated. Twabagamba tuli ba mirembe tugenda kuma discipline naye tetugenda kubatya buli kye tukola kiri mu mateeka ndagala basaba mwenna temulwana n'abasirikale temulwana na polisi. These are our brothers, these are our sisters, these people also need liberation. Oba oli awo balowooza nti abantu bagenda kwegugunga mangu awo bagenda kwekyanga naye Bobi Wine alina engeri gy'abahandolingamu temulwana temukola mutya naye abantu Nabbanja bamulaba batya kubanga ye akajja kubagamba temugenda ne bamulaba nga ye yekkusa yekka era bagamba tojja tulimba tojja gwe wagaggawaladde so kukunga abantu nyena babunyoro na muno Kakumiro hatu genda nti mwije mutatina bine byanafanya kubagamba nti mwesweka ama mutesweka bina slogan ya government they are protecting the gains nti baliyo bakuma kumebyo kugude basorize kandi kwa chamanano hatinka Nabbanja amutufa abibazi hapa mu myaka 5 muntu noteka home mansions mukaga abagenzi bo batina nakakombeka tujitwa mabate aho we mutufu baita abantu tulikubi mwije muhuro butuma bunu aburi mwesu bo kuniza mwije muhuro kitisa Bobi Wine cyaguranye honorable center mungo kwa irikari byona bayinange tuinomugisa mutumumbungisize mutabyama mutesweka mwije abantu babunyoro abana bakabarega tubagane kamugisa gwitu nkabanyoro tureme kwa hamuntu omuna abagane ibintu bya Uganda yona nabagamba ntinyo mwesho kwa protecting the gains twina gains as to protecting turikubi mwimuke tutandike mu Uganda byaka tujetekanize rero haruna abanyoro batabadupa mwije twe kwatamize hamutwe na twe tutange mu Uganda byaka nokitinisa ko kwalishaguranye kakati ekyo kikulu nnyo Nabbanja nabagamba nti azimbye ebizimbe ku luguudo lwonna buli luguudo alinako ebizimbe naye abantu balaze omutima ne batuuka n'okuwaayo ebibangirizi byabwe waba tuganye ebisaawe ffe tulina ebibangirizi wano mujje
tuteekewo olukuŋŋaana kati oluvanyuma lw'okutuma ekisaawe kiri wano already wabadde wasaawe watulaba nti kino kibangiriza eringa nnimiro ya muntu mwasayo obusaayi enkyukakyuka yagambye bantu bange temubonaabona mujjemba we wano nange enkyukakyuka njaga ekitegeeza wano wali wa muntu nnimiro banaye baganda bange ndoza mulaba ekigenda mu maaso tuli kakumiro mwongere okunyonyola eggwanga bagezezza kutwapangisa ebisaawe bisatu ne bagendayo ne batiisatiisa omusajja n'atuliza ssente ebisaawe bisatu byonna bibadde biriko amasomero ebimu byali by'abantu najja wano omukazi ono n'atuwa ekisaawe bamutiisizatiza ne bamukubira amasimu abaana ne bagamba nedda kino ettaka lyaffe tata waffe yaffe abaana ne bagamba muteekewo ne batuwa ekisaawe ne tukipangisa ne bakkiriza tukuba tulaba bakubiramu bulooka tulaba emiti gigyo mwekiri infact mulinga abasuze nga mukisa n'okukisa mwakikozerwa mukwano gwe mulina banange bano bemulaba omuzira kisa yatuwadde kino ekifo n'agamba tulina okuleeta wano pulezidenti waffe wamuzinga Kyagulanyi bwali onagaye mwebale kukola mulimu mufunanga messenger banange kati nanyini ekisaawe kino tusobola omufunako kobana wali wano we wali banange abantu bano bemulaba baŋŋambye katugendeko ewa nanyini ekisaawe kino eyasobodde okuba nga atuyambisa ekisaawe kino oluvannyuma lw'okutuma ekisaawe madamu Nabbanja batulaze obutiitizi tugendeyo banange nsaba mwekumire ku mukutu temuvaako njagala kubalaga ku mukyala omuzira kisa nanyini ttaka lino eyasobodde okuba nga atulaga natuyamba atuwe wano wetuba tuhostinga pulezidenti waffe oluvannyuma lw'okutuma ebisaawe batumye ekisaawe tuwulidde abaana batugambye nti Banabbanja beekwasizza ne bagamba nti abaana bali mu masomero bali mu kusoma of course tugenda tutataganya abaana ate nga tula ebisaawe byonna betuze tugendako nekye twabaddeko jjo kyabadde kiriko amasomero era abaana basomye bulungi Nabbanja mbu yaguza abantu emitwalo esatu ono yatuwadde ekisaawe alright abagana bange ono yatuwadde ennimiro mukulu oli live nsaba obuzeko kuba tulaba simanyi gye waliwo bali ebweru waliwo bali mu Uganda kati nsaba onyonyole ensi yonna People power, people power, NUP, everywhere, NUP, kunga Kyagulanyi kunga, kunga. Bannange abandaba n'abatuwuliriza tweyanziza nnyo okujja okutukyalirako wano ekisiita tusaba abafuuti soja n'abasigadde bonna bakuume emirembe kubanga tuli mu kutiisibwa buli wamu wonna nti bagenda kutta abantu ate nga Nabbanja kennyini ataddemu amaanyi okulabika nga tukola ki tetufuna abantu yabagambye abantu baleme okujja basigale ewaabwe naye tusuubira pulezidenti bw'anaaba atuuse tubakakasa nti abantu balina okujja ate balina okubeera awo mu maanyi people power tutegeezeddwako nti batumye ekisaawe gwe nosalawo nogamba president nze kambepe ettaka lyange president asobole okuba nga hostingibwa obuvumu wabujje kuki era wasinzidde ku kyogamba nti kampe ettaka lyange abaana basaawe president ahostingibwawo kugambe kino si buvumu si ki naye okwagala ensi yange n'okununula eggwanga lino lye tulimu n'okunyigizibwa kwe tulimu twagala tukyuse eggwanga lino kino nasinzidde ne ŋŋamba ate mu mirembe kino kyevudde nasinzira ne ŋŋamba pulezidenti leka ajje tununule eggwanga asinzire wano abulire abantu kyayagala ne kyagenda otukolera tusobole okukola ki okukwatira awamu omuntu akulaba yasobola ofuna endowooza nagamba ba oli chairman oba oli MP olina akafo konna kolimu mu kakumiro sirina kifo kyonna kyennandi kyenzirukanya mu kakumiro wano ndi mutuuze
munansi ate ayagala eggwanga lye. Goli munansi jasi oli mutuuze tolina kifo wasazeewo olw'omutima omulungi gw'olina oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti batumye ekisaawe tewabadde walala wonna wetuyinza kuhostinga pulezidenti okujjako wano. Ebifo bingi bye basobola okuhostinga mu pulezidenti ate ebinene bisinga ne olw'okutiisibwatiisibwa kw'abantu nga bagamba nti baba hostinga pulezidenti bagenda basiba bagenda bacunya. Nze ne ŋŋamba olw'okwagala pulezidenti wange kansikiriza akole ki nowayo ekisaawe kino tukiraba kiringa kye bakasaawa banange ekisaawe mukiraba sina kisaawe nnimiro tulaba nti eringa gye basuze basaawa simanyi oluvannyuma lw'okuwulira nti pulezidenti ajja eno mwatandikiddewo mbiro oba mwamaze kuwulira nti batumye ekisaawe ne mutandika essaawa? Era basoose kutugamba tetulina wakuhostingira pulezidenti wonna nga batumye ne ŋŋamba abasaawe wano. Nga gwe omuntu omusekinoomu banange webale olw'omutima omulungi webale kwagala pulezidenti banange oyo gwe mbawadde so galige makaago galige makaago ono omwami atulika ku miro tulaba banange ebyobugagga alina ennimiro ayina abamusapoti nga bamugulako amatooke simanyi oba otunda amatooke amugulako amatooke. Bano abasirikale be mulaba balina abakyala baabwe nabo bafa nga bazaala. Bano abasirikale be mulaba nabo balina babebi baabwe bagenda ku ssomero. Bano abasirikale be mulaba nabo basafaringa tribalism. Bano abasirikale be mulaba bamaze emyaka mingi mu polisi naye tebasobola bakuza kubanga tebava mu tribe ntuufu. Kaakati njagala mumanye tibe tuba tulwana kati tetulwanirira mmeka tulwanirira ababodaboda tulwanirira abasomesa tulwanirira abasawo tulwanirira abasirikale aba UPDF n'abapoliisi. Bano be mulaba wano bwe bajja mu uniform nabo bantu nga ffe so bwe tuba tukola bye tukola njagala tubalage nti tetulwana nabo at the right time nabo bajja tujoyininga kubanga nabo bamanyi tetulina musango nabo bamanyi bye tukola birungi ate bamanyi nti oda ze babawa zimenya amateeka bakimanyi mukamba buli ekino police officer abeera officer obulimu police officer omulimu gwe kukwatisa mateeka nabo bakimanyi nabo bawulira pain ku mutima so bw'obanga odiringana wa polisi tomulaga bukambwe. Listen to me. Bw'oba odiringana wa polisi ono listen police officer ye talina right kusimayiringa naye gwe olina right okusimayiringa muwe simayiro. Naye ng'abantu bo munnange bawulira yonna gy'alaga bamwaniriza era bamwaniriza nnyo Ebunyolo Nabbanja aswadde nakyo. Muzanya n'amaanyi g'abantu ng'obudde butuuse bye mwogera byonna kuba kuwadawadako obulimba butuuka ekiseera ne buggwayo. You can fool people anytime but you cannot fool people all the time. Ebbanga ddene nga ofuulinga bannayuganda n'abantu b'e Kakumiro Kisita abaana b'e Kisiita we batyo muganda wange baaniriza omukulembeze tawuni yonna esanyaladde lengera namuntu w'omuntu kanyimirire kulageko emabega. Kwegamba polisi yafuukira abaana b'abasirikale nabo basiibula n'abasajja batu abakuba bannayuganda mwe basula obwo obuyumba bwokya essaawa zino ate ebbugumu we liba lingi muzaala mangu. Bano bakyala b'abasirikale n'abaana baabwe bakyala b'abasirikale n'abaana baabwe nabo ensonga bazitegeera. Nabbanja ddiiri zo zonna ziganye omuyaayo olukuŋŋaana wabadde wamuganye oddukuba alukubyewo ate era nga luliko abantu.
Kugambye balese ennyonyi ne bagiteeka ku kisaawe ewalina okuba olukuŋŋaana Nabbanja obajja oli ku live emisanvu Okay. Mic check, 1, 2, 1, 2. Mic check. Samba la kena katana. People power. Our power. NEP. Everywhere. Kadi abantu ba igaza. Abantu ba igaza. Nino wire butaito muno. Kandi ni sawa munyikirize mbaraze obugambo butaito. Katuliriza munyikirize mbaraze mu Uganda. Mutegereza muno. Mutegereza kurungi. Okay, amabara gange ni mugamanya. Kandi nempako yange ni mugimanya arari. Kati abantu ba igaza. Musikirize babiri obugambo butolenyo. Banange tunulira muno tutululire fenna. I am sure nebukoma. I am sure buli muntu ali wano talabangako ku president mulala. In our life oba olowooza ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa tribe ki oba oli wa ddiini ki fenna abali wano tetulabangako president mulala. Banange, this is a generation. It has been 40 years. Kibadde emyaka 40. Emyaka 40. Nkakasa bwe mubeera ku TV ne mulaba Kenya mugegomba. Nkakasa bwe mubeera ku TV ne bwe mulaba Rwanda eyabadde mu lutayo just recently mugegomba. Nkakasa mwenna balina omukimanyi nti wano we tuli tuyimiridde ku mugagga tuyimiridde ku mafuta wano we tuli. Nkakasa mwenna mukimanyi nti Uganda yesinga gold mu nsi yonna. Nkakasa mwenna mukimanyi nti Uganda yesinga abantu abafe mu nsi yonna. Kati oyinza otya okuŋŋamba nti ensi the youngest country in the world, Uganda yensi esingayo obuto mu nsi yonna, naye tulina president alina emyaka 85. Tulina president ayadde mu buyinza okumala emyaka 40. Tetusinga gold mu nsi yonna, tulina amafuta n'ebyobugagga bingi nnyo, naye wano tewali training. Wano mu Bunyoro tewaliwo university. Saawa zino abaana bamwe tebasoma kubanga basomesa tebabasasula. Bannange bino mbibagamba mu mukwano, mbibagamba nga kyali wammwe, mbibagamba ng'omuntu w'emyaka gyammwe. Bannange we need change, tulina okukyusaamu. Bannange mbasaba baganda bange,
I have been there, I have seen. Zemanyi Uganda tesobola okufuuka. Masaba mumpe chance. Eno Uganda esobola okusinga Dubai. Njagala mutuwe chance. Bannange sente weziri. Zino enguudo zonna tusobola zikola zonna. Ne mu myaka 4 mu 40 years Museveni akozeko only 10%. Kitegeeza nti bwe tuba twagala bakole enguudo zonna nga Museveni akyali president twetaaga 400 years, emyaka 14. Bannange temulina university wano, temulina referral hospital wano. Naye singa China yalina obugagga nga buno, buli wamu wandibaddewo train, wadde Bunyoro wandibaddewo airport, buli district yandibadde ne stadium. Naye tetubiina kati. Bannange mutuwe omukisa tubikole. Nze nyina ttiimu ey'akabi ey'abaana bammwe, abaana abasomye naye mbasanga London, mbasanga America, mbasanga Dubai, bagamba Bobi Uganda wafu. Ne babeera eyo. Tulina abaana abagezi, buli wentambula, buli wengende Bulaaya mbasanga. Bannange mutuwe omukisa abo abaana bakomewo tuzimbe Uganda. Bw'ogenda mu ddwaliro e Nairobi ojja kusangayo badokita abasinga okubeera abakabi nga Bannayuganda. Bw'ogenda mu malwaliro e Dubai ne London ojja kusangayo abadokita abakabi nga Bannayuganda. Bw'ogenda mu University Chicago, Texas, California ojja kusangayo balekitara baprofesa abakabi nga Bannayuganda. Naye tebasobola kubeera wano kubanga Uganda bagiwamba kati ya famire emu. Bannange njagala mutuwe omukisa tukomye dictatorship. Njagala mutuwe omukisa Uganda tegenda kubeeramu kubeera na president. Njagala mutuwe omukisa Uganda tegenda kuba famire emu nga tata ye president, omwana ye army commander, omukazi ye minister education, ate sale ya controlling budget. Ebyo byonna bigenda kuggwawo.